omanyi ebintu Kiggwe bye yaleese sitowa yonna nnamba ejjudde kakati ebintu ebyaleese byavudde wange nemugaa twali oli nyoko munako yabadde abireetedde ggwe ajjukidde nekano nali wano yewaana biki eyo nnugu yebaluma nnugu ate ekyabaluma nnyo ekyabalumira ddala nabano nakkiriza oyo byagamba birala nnyo Kiggwe mwana wange era bintu yabiri oba akwagala nnyo lwaki teyatuukiddewo n'atuukira wange Nansiri okimanyi nti oyo Nansiri wala jamu bakira muwala gitunaku kazi yayonye mwana wamukandabibyo kwinjira bwingi ali nawulidde mbu oyagala kwesimbawo mukamaawo nange njala kujja ku ntebe nnene tiwakumala wooli oba sekwitirikukumala omusajja mwamulonda kwerosi gekiyamaani nakulonda obere ekikutaliwe ate tewagala okuyekera kakati olina ekintu kyobadde onambika ekyamazi mukama wange alimu kanubwe kati awetaawe nange njagala ku ntebe nnene era nsaba buwagizi nange ombeereko mu mugongo okitegeera naddala mu kigambo ky'akantu kano tuyagala sente okole kampeyini ate ekyo ekyakutuumisa muzeeyi mazika erinnya likoleka erinnya terikoleka era oba oyinamu kantu tekigaana kuba nti nange njize ntabani kwata wabula muzeeyi erinnya terikoleka tweyanzizza naye mugenda munjogerako ku kyalo agamba sente tubagamba erinnya sagala abantu wange kyekikuyisa muzeeyi mazika kale nange abavubuka kale nokera okusaba omuntu sente budde sente bwenafuna sente ninga eyazza omusango sijja kusobola esebo maama kyokola si kirungi kiruwa olimba nnyo maama naawe bwobanga obadde oyagala 2,000 nga zoyagala ezawalage waliyogedde nti oyagala 2,000 notanyonoona eri muganda wange maama olimba nogamba nti sikuwa sente zakukozesa ddala maama sikuwa sente zakukozesa wano maama sikuwa sente zikulabirira nogamba nti ono omwana simuwa sente za school fees maama sikuwa sente gwe kennyini eza school fees n'ozitwala ombeeredde kinvaako maama olimba nvaako maama olimba toyinza kunswaza bwenkanidde awo ate maaso ga muwala wange nga naye alaba naye nga naawe okimanyi byoyogera si bituufu oli Kiggwe ajabuzi nkyagenda nze embeera wano nze mmanya boolidde nze mmanya boosuze ne boolwadde Kiggwe tabimanya nako naye nompayiriza mu maaso g'omwana wange g'omwana wo mu maaso ga muganda wange maama nze mwana wo nze gw'ozaala nze nava mu ntumbu ezo oli Kiggwe si gwa muzaala mwana wa muganda wo nsubuga oyagala kundaba mukama nagambye nvaako maama sikulaba mukama omukulu tasobya ebimwa bikwata bubi toyinza kumpayira bwenkanidde awo maaso ga muwala wange nogamba omukulu tasobya olwoba tonsobezza naffe mutusobera wakusirika weeganye bulooka ezo maama bulooka ezo tozimanyi tomanyi lwaki ziri wano tomanyi lwaki nazikubisa nga ziri awo naye noozeegaana oli yampisedde omubbi naye naawe nooyongereza n'onfulya ddala era ddala omubbi owaddala maama kiki kyesitakola mu butuufu bwakyo kati olwo embonyiize nnyo genda ogambe ekyalo kyonna bwewanyiize bwe nakubwayiriza bwe nakoze ekigenda obagambe genda oleete omuggo kubanga onyiize nnyo maama gwe obitwala ng'ebyangu naye nze wanyonoonye ewooli ndowooza bwe naakwata tojja kubala kati kangalamire onkube maama gwe okirabanga ekyangu naye si kyangu wayonoonye erinnya lyange olowooza byawedde naye nze ate erinnya lyange lyafudde okyaliko olwo kati genda bulira ekyalo kyonna kyonna bwe nakunyiizizza maama twayita byalimu genda bulira ekyalo kyonna kyonna maama siganye nawe wompa naye mutabani wange yavudde ebweru Kiggwe nampa sente mpya n'enkadde kati olwo nkole ntya ndekaamu nange ndekaamu onyiize nnyo kati genda okugamba ekyalo kadde manyi nti alina ne bazze okuŋŋamba ebikulu ebyo bye bibuleese wakuba wansi eyatike
Ndia mpola toswankula. Go vubi ka go kola kigo tetwaliranga ku lujjuliro nga tetulya tufukamidde bulungi. Tetwatulanga bwotyo nga bw'osimba bwotyo olukono nga jjajja lutama ng'ogwa muva ate nga takwongera. Olina okubeera omwana omulungi ow'empisa ng'olya bulungi. Ate n'omugamba nga akanula amaaso alinga enkoko enywa mu lwendo. Tula bulungi. Tetwatulanga tufukamidde ku mmere bwetyo bulungi. Ate nga bw'ajjawo omugenyi nga tuvaawo nga maama kuba bukubi bw'ati liiso n'oyimuka. Nemwe abaana b'ennaku zino nina amaaso gamwesimbye alinga enkoko enywa mu lwendo. Ewaka ng'oyina olugambo. Maama wange era bw'okyogera ng'agenda aleeta etteete nga kunya gino emimwa gyonna nga gijja omusaayi alabe bw'addamu okulwogera. Era nga ffe waka ne bw'olaba ekintu ng'osirika busirisi. N'abaana b'ennaku zino olugambo. Naye kolisikola nja kukunya emimwa nja gikunya gyonna bwentyo ojja kundaba. Mama kange kali ludda. Musanze biweddewo. Weddewo. Kale, ebyo si bye bindeese. Mama, gye balekeni. Kale. Kaakati mama, ekindeese. Yogera oseka. Ati ndi musanyufu kubanga baŋŋambye baba Kiggwa yazze. Kati njagala mulabako waali. Wama yazze. Ali luddawo. Nagwo omusajja sinnaba kumulabako. Gwe mulabawo wano. Naye mama. Ayingira mu nnyumba oba gyali omulabe. Mama ze ndaba olabika osaaga olimba. Kitegeeza yazze. Si kyo? Nkugambye Kiggwa tannaba kujja, Kiggwa abeera bweru sinnaba kumulabako. Afumbirwako. Nawe funa abasajja abakuwa lwaki mbeera musabiriza. Oyagala kubeera ng'osaba baabawo. Fumbira omusajja akuwe. Omusajja gwalina twakuwa. Mama, nze ebyokumpa si bye bindeese. Nze bangambe baba yakomyewo okuva ebweru njagala mulabako nudde okumulaba njagala mulabako mubuuzeeko. Yo mwana mbeeredde nkugambye sinnaba mulabako kati gw'omulaba wano. Wamma Senga, taata yazze gulo yadde atudde naawo n'alyoka awa jjajja ssente empya n'enkadde nga nnyingi bwe ziti. Wazirabyeko mwana gwe kale gwanyaga nva kugamba biki wano wadde nva kugamba naye mama olugambo leka nkatte mama mama walusikaganya olugambo mama ezo embeera tezikuvangamu lwaki obeera n'omutima ogwo lwaki ozze bwange kati gwe bwana okuza omwana wo ng'ayogera bitatuuse ng'omuleka. Mama. Wadde senga bakukyasiza ajja kugenda. Obeera naye. Kati nogenda naye. Nedda. Nze mbadde njagala mubuuzaako obubuuza nze mbadde sizze kunona ssente. Kati lwaki obadde onkweka? Lwaki obeera n'omutima omubi ogwo gw'okukweka baganda bange? Aliwa. Yingira mu nnyumba oba mwali oba omulabawo. Yingira mu nnyumba omulabe. Mama kati bwembadde ngenda mubuuzaako badde ngenda musaba ssente. Oba yali kutte ssente zaakuwadde n'azikuggyako n'aziwanze. Mubuuzeeko bw'omulabawo. Mubuuze. Mubuuze wuuye mubuuze. Mama. Nakokola ki? Okay, Anita, I'm happy to see you. Long time. GJ, have you been busy? It's just a long time. Have you been busy? How are you? I'm not okay, Mommy. I can see it. You're not okay. What happened? How are you? You're not okay. This is not you. What happened? Machine Boy, this is not you. You know that? This is not you. How are you? Tell me, my daughter. Don't fear anything. You know me. I can handle everything, just like I do with Anita. Don't hesitate. Feel free. Mom. Chimanyi bulungi nnyo Anita mutwalanga muganda wange. My real sister. I know. Era tuludde ffenna nga tuli ba best friends. Biseera ebisinga abeera wange.
but twafunyeemu obutakkaanya ate nga bw'amaanyi. Butakkaanya ki this time around? Kikimu abadde ki? Nsonga za musajja. Not again. Chichi, mwabaddewa? How did I mean, how? I don't understand. Wamusanze? Are you really sure? Mama, toyinza kikkiriza mbu Anita yabbye bba wange. Yatutte omusajja wange. Anita, you won't kill me, Anita. Anita, this time, Ananga, Anita, ayise weyandikomye. Wabasanze. Chichi, why do you think it was true? What makes you think it's true? Not thinking, Mom. I saw them with my naked eyes. Nabalabye n'amaaso gange in a hotel. Gosh. This girl. Anita. I don't want to hear this ever again. You know what? Mama, tekyasinza okunnuma we namubulemizeeko yaŋŋambye mbu kale ngenda kati mutwalira ddala. She really did. That's what she did say that. Yes. Sisaamuwaayiriza. Gosh. Naye teyandibadde Anita. Anita, no, not again. Anita, why is this girl giving me headache? Why, Anita, why, my child? How did you end up this way? But, Mom, nzize kufuna advice from you. Kyonna kyongamba kye ngenda ogenderako. Bw'ongamba nti omusajja mumulekere, ngenda mumulekera. But how? Amutwale. How? Kyonna amagezi gompa ge ngenda ogenderako. It won't happen that way again. It won't. But how? I mean, you know what? Let me do this. Just take it easy. I know how it feels. I know exactly how it feels. You know what you're going to do? Just play it cool, calm down. Calm down. I really feel you. I can understand what you're going through. But what you're going to do, I'm going to start. We are going to sit. I'm going to call Anita. Mom, I'm really disappointed. I know. Disappointed. I know. Sorry, I know how it feels. You know, just trust me. You trust me? You trust me? Yes. Now trust me on this. We are going to sit and talk about it amicably. We are going to solve everything. Everything's going to be okay. You trust me, you do? Yes, I do. Let me do this. Leave her for me. I know how I'm going to handle that thing called Anita. I'm going to make everything think. Leave it for me. Just take it easy. You get it? Thank you. Now listen. Everything will go back to normal. You get it? I don't think so. It will. Trust me. Okay. This girl, Anita. Anita, where are you? Anita? Now, Anita, I'm sure you know why I called you there. Now you're going to start explaining each and everything today and now. Now, tell me something. Explain everything in the capital letters. Tell me what happened with you and your friend, this man. Tell me, because I am annoyed with you. I didn't know how you can get here. I want you to explain everything. Please explain. No, explain, and you know why. That's why you're here. I called you to explain. Of course, you're telling me why. Let me explain. I called you to explain. Now, can you explain what happened? Yes. Do explain. Start now. Hello, talk. Olaba mama oyo nakimbugwe. You're pointing at her. Stop pointing at her. Look at your manners. How can you point at your friend like that? Mama olaba nakimbugwe engeri gye yatwalamu ebintu simanyi yakitwala bintu ki by'obatugamba? Explain. That's why you're here. Kati ye ebintu engeri gye yakitwalamu yalaga nti nze njagala bba. Ate bbawe yankubira ng'ayina by'ayagala okumutegeera. Olw'ensonga oyo yalina standard gye yamulaga oli gy'ataliimu oli esooka tamanyi luzungu. Anita. Kati yampita ng'ayagala to know more about her engeri gy'asobola omuhandolingamu nga bali bokka byebyo bye twali twogeramu tewali na kyamaanyi kirala. Did you just listen to yourself? No, wait. Did you just listen to yourself? Yes. You yourself, did you see any point there?
I mean, do you get it? I mean, is that enough reason for someone calling you? Calling you? Do you see any reason there? Did you get any point there? Would somebody call you just to, what do you say? Ma'am, let her not lie to you. No. It's okay. Don't point. By the way, let me tell you this. This kind of pointing at each other brings fights. It's not right. Don't do that, okay? Yeah. But do you remember the last statements you said? What did Do you you remember? So you thought it was fun, it was silly and amusing. You said you love my man, whether I like it or not. Did you? Just say that? She did? Yes, she You did. even said that. Wabyogera. Anita, you did. Anita. You say that? No. No. Are you lying? Are you lying to us? You mean he's lying to me? Now you're going to do this. No. Wow. As it come to this. You know what? You're going to apologize. Just apologize. Just right now, apologize to her. And swear not to ever move around with her man again. You won't do it ever again. Just do that. And do it genuinely. Because I know you. Don't mommy me. Apologize. I want you to apologize when I'm also here because I know you. Okay, Nachimbukwe. I'm sorry. Not sorry. Okay, Nachimbukwe. Do it genuinely. And swear not to do it again. Era tolinsanga na mwami wo toddamu kuwulira nti oba njogera naye nti oba ki tekiriddamu kubaawo sijja kuddamu munnaye nali nkuyamba nga nkwogererayo kwa I was protecting you naye munnaye bwekitwalanga nti nali njagala bbaawo whatever don't fuck. Akugambye kiti buli kimu kijja kukola wetomutya kasita mukwano gwo you also know her. She won't. I'm sure I know. She won't. So that is it, Nange. It's okay. Just take it easy. Naye mama webale kunjagala. Don't mention that now. Thank you so much. It's okay. Webale kumbeererawo. Onjagadde kugamba I take you like my real mom. She's okay. Ngeri gye saafuna ku love ya mama. Kugamba you've played the role of mom gye yandi playing, my real mom gye yandizanye. Can I ask you something if you don't mind? What happened to your mom? My mom died. Oh, I'm so sorry, dear. And I didn't get a chance okumulabako. Oh, sorry. Really sorry. I didn't know that. How about your dad? What happened to your dad too? Is he there? Tata simumanyi. Oh. Simanyi gyali sina kyemanyi kimukwata. Sorry, oh dear. So sorry. No, don't worry. I'm here for you. Okay? Take it easy anytime you want. Anytime, feel free to tell me anything. I'm here for you. You don't. Thank you so much. It's okay, don't mind. Simanyi kye ngenda kusasula mbulamu. No. Mbulamu bw'ensi eno. You don't need to do that. Naye Mukama akumpangaalize. Oh dear, thank you so much. Amen. Mpozi n'ekirala maama kyenjagala kyentiddemu kyenjagala oba tutereezeemu. Anita ndabye agenze ate nga ndabye agenze si musanyufu ayinza okunyiigira ne twawukana ate nga sandi kyagadde. I don't think so. Onaayongera okwogera naye? Yeah, of course I will. Sagala, I don't want to lose her. Sagala mufiira. And you won't to lose her. Don't mind about that. It's okay. Naye maama, olaba otya oba twogeremu kono omusajja ne bba wange. Nga ani ayogera naye? Nkutwaleyo mu meeting kubanga tuyinza obbalowooleza kirala naye nga tekirala It's okay with me. I don't have any problem. I told you I'm here for you. I'm going to do anything you want. Anything. Just feel free. Watch Tom later on. Kiyinza omukaluubiriramuko.
Is he that? I mean, Auntie, olaba mama aba afunamu like aba kirabanga disrespect. Okujja aze like sigama nti aze kukyalo official simanyi oba okay. I get your point. You have a point, eh? It's okay, Kali. Ndaba kiri better, yes. Fine. We shall see what to do about that. Okay. Take everything cool now. Just cool down, calm down. Okay? Everything is going to fall into place. Waliwo ensonga ekwata ku Anita gye mpuliddeko. Naye nze muzeeyi. Ogenda kuwasa Anita. Bw'obanga ojuliddeko kirungi. Njagala owasa omwana muwala. Junior okuze. Ogenda kuwasa omuwala Anita. Nze daddy? Ate ani gwe ngamba. Ate buzibu ki? Nze daddy simwetaaga. Anita mubi. Guno omulembe tata. Anita muwala mubi. Anita muwala saiziyo. Tokyasoma. Okusoma wamala. Okola. Sente olina. Lwaki towasa Anita? Tata sitegeeza nti mubi. Nenze omutima gwange si gwe gwagala. Ate gwagala aliwa. Mama yetu omumanyi. Oba kitayo gw'otamanyi. Famire embi. Nkakasa njajayo omugenzi wali omumanyi. Eyo nju nnungi. Kyova olaba abantu bagamba bantu bawasanju. Si bitafaali bino gwo. Ebyo byali bya bawasanju kuba Anita ewaabwe bamanyi bulungi. Bantu bagagga, sente balina, beeyageza nawe olwa famire ogiraba. Ye famire ennungi okuwasaamu eyo. Taata nsaba ontegeere. Tosobola kubeera na muntu omutima gwe gutaagala. Oyagala atya? Oyagala atya? Nze nkugambye ogenda kuwasa Anita. Anita mukyala mulungi. Famire ogimanyi bulungi nnyo naawe. Taata. Balina buzibu ki? Junior, balina buzibu ki? Taata sigaana. Naye njagala ontegeere nange. Nti mu emirembe gyammwe bw'wakulaakulangamu nga bakufunira laba kankubuulire Junior. Nze gw'olaba wano nawasa sinnatuuka gy'oli eyo. Nawasa nnyoko nga nkyali mwana muto. Twalwawo buli kuzaala. Naye nze nawasa nkyali. Nze kati gw'okuze. Yesaawo wasa omuwala oyo Anita. Okiraba ndowooza. Taata nino. Mugenda nemwesiba kubona abawala musanga abawala b'obubi n'abana ab'emyusiza. Abo si bakazi. Wasa omuwala gw'olaba nga y'oyo kuba kulabidde nga mutuufu. Laba baakuyitanga nti mutabani jangu wano. Omwalo oyo omulabi ogenda kuwasa mwalo oyo. Era n'otwala oyo. Ebyo byali byammwe taata si gwe mulembe. Ebyammwe bye biruwa. Ebyammwe biruwa. Ebintu ebyo byogana byadde ffe naffe twabisangawo. Nange binjagala okole kigogobere ebyedda byogoberera. Njagala nsooka ompulirizeeko taata. Singa olwaleero ntwala omuntu omutima gwange gutasiimye ng'ate naye oba tansiimye tugenda kuba mu kusika muguwa mu maka gaffe. Junior. Webaze sikwagaliza. Mbakuwalana mwendi. Mbatakwagaliza. Olaba mwendi. Si kyentegeeza taata. Nze ndi mu bantu abakwagala. Totegeera.